Engini yakakoza Lawrence ngo nabeera Bungereza yagudde mu gakira mu kumiro ebisoro erya Action Falls National Park n'afiiramu. Kigambibwa nti Kakoza yagudde mu akongezi k'olunaku olugulu badde bagenze okulambula n'okuwummulako mu disitulikiti Paakwa kye. Nyongera okubakakasa nti muganda waffe Kakoza Lawrence yafudde yabadde azze honeymoon oba ku holiday ne family. Mu kiseera kino balubira poliisi nga lina abavubi bali ku mingo okukusula omulambo gwa Kakoza. The incident that has happened yesterday, the drowning of our brother, we are still continuing the operation looking for the body. Up to this time, the body is not yet found. So we are planning again to go and talk to our communities around. In case they have come across the body which is floating over the river, they should really call us. Wilson Kagolongole mukwanaga emirimu ku kumiro ebisoro erya Action Falls National Park ategeeza Kakoza abadde mu kyalo Justin Nabwami n'abaana babo abanira nga basuze mu looje yagepiri ne Labongo Paakwa kye. Kigambibwa nti omwezi yabadde atasa muwala we yabadde awugira mu kifo ekiwanvu mu mugga ejjengo liri mu kuba. Yafunye obuzibu omwana we yagudde mu mazzi tugezaako mutaasa muganda waffe n'afa. Tusaba essaala muna abalaba omukolo gwe ku bukedde ku Sande. Tusaba essaala omulambo tusobole okufuna ate muganda waffe awummuzibwe mu nju ye ey'oluberya emirembe. Kakoza waafiiridde abadde yakamono okwanjula mukyala we Justin Nabwami maka g'abakadde be emagere nga 3 mwezi ogw'omusanvu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.